This must be Common Media. Sikabi. Naye. Kangenda kumura mumaka. Kola boti. Ngeze sake bisingambi nongose sana yiche mba mukola. Mugambe chaningirira. Amwando. Yamugamba. Enaku zino omuntu awulira ku buyimba obunyuma Yakobe motoka ovuga n'onyumirwa naye leero ma ekyemisana omuntu anaakirako okuba we twaddira kana akawala Yakob kyekiriwo mukatimbuki kiki kyobala tuwali kiki kyekiriwo kiki kyobala tuwali nnyo kyamaanyi storage tewali ng'ontya nze omanyi Yakobo olinga gankinjokya jangu gwe tuulawo ani gwe ntulewa onyumiza ebifa wano nze tuula naawe magi yazze bingi bijja kukyuka wano gwe sokole nze sikkirizibwa kutuula mu ntebe omukozi bw'azituulamu nezemenyeka amanyaka ga wano togamanyi tuula gwe oba kutuula ku mmeeza tuula magi obala kati kaliwa akuleetere ku kyokulya wangi aleeta kyakulya maama naye nze nakalabirawo kalina olukaalikaali naye ngaabe kayinaye kati ne kasula kalina byekamala kalina byekalasimanya mu namasa sokojje namasaka tuula gwoli jangu tushera kiki kino kyoleese juisi ono siwamuku boosi bw'abeera n'abeera kwata muliise byaku keeki buno busino bwe bwawahidda bubekale buno wahidda bekale yaleeta ebyokulya wano omanyi ndisaali eri bibeerawo buno omanyi omugagga yali atera okubuleetanga naye nze ngenda okukizuula nti madamu ye yabutumyanga nga bwagala kati kalye nze nkaleese nkalye gwejjako naye gwe tuli mu ntebe z'abantu tuula naawe ojja nno okuntama gwe kano akakazi akali wano akalinga akaana akatasalawo sitole kipulaani ki nywerako bijja kutuka pulaani ki okayise kaki kano akakazi akaliwa tekasalawo bakano bakakazi kalina olugezigezi naye nja kukassa mu position nyabo kanneereetedde ani gweyita omwana simanyi oba kano gwe Martha omumanyi ye Martha kati kankubuulire nze tuba tuva mu lutalo lwa muzeeyi mu 86 nsisinkana boosi wange maaka olwampa omulimu ntandika okubeera naye wendabira ne Martha yaliwo mu lutalo lwa kati balagiba myaka emeka nga nange saaliwo gweyita omwana Martha mukazi muzibu nnyo olaba twasooka nitubeera wano mpolampola byaffe ne mukama wange negwe kana katunda nemedde okwawula ebyo byengenda obakolera wano ate Jakobo njagala okiseemu muno mulimu ki mulimu bwenjoge nti mpuliramu omucungwa ate bwenayongera kunywa mulyamu akatunda yes byonna mwebiri omuyembe akatunda mangada mucungwa n'akatangawuzi mulimu ne mangada n'akatangawuzi gwe kati omukyala wa wano gwe abantu bwe bafuna embuto nga bagenda ewaabwe lwaki balagajjalira amaka gaabwe bwe bati munange omukyala yagenda mukati bosi ali mu leba payini munaye namulabye ng'ebintu bye tebigatta naye ennaku gye nsinze okulaba ya Martha mukazi muzibu Martha bamuwa omulimu neyegoba ani Martha ate guti
ng'alaba bonna toteredde weeraliikirira maka nze n'atuuka wano oyo ŋŋenda mukuba mutuule nako ako ŋŋenda kabateera mu positionings ogambye ogenda kakuba olowooza lwaki tekakula onaakakuba mukama alaba ekinaabuuka n'akimeewawaatiro singa yakwongerako yinki onaakakuba omuntu yalifudde nako naye nawe yakakomyawo n'agaba waali kano kajja kuyitawo teyakuba amateeka ani bwe walinda teyakuba amateeka yagamba kati nze yampa n'agasingawo mbuno ki onaakakuba nja kakuba kamale kajja wano kakole olugezigezi akankayoole kasuule Jacob, watandise okuliira mu ddiiro n'emmagi. Tomanyi w'oliira emmere eri ku geeti. ani mama Kyao, mbadde nini obadde okola ki? mbadde Nakusaana okujja wano okuliira mu ddiiro. abadde talya sinaba mama kulya sinaba talina kulya ono yabadde aŋŋamba Mwagala kuddukaza entebe zaffe mama osanze mubuuza osanze embuuza balyanga abaana abato bamanyi bakava mu kyalo mama era ng'abaana banabasaka gwavudde mu kyalo ate ani omulala wano. ani nze mama Ye gwavudde mu kyalo. ate nno waliwo ne byaŋŋambye mbuno ki Akugambye ati. bajja magi tusiba oŋŋanga nze mama nsobola okukuba Wama Jacob, akugambye atya? maka Yes? magi yakaŋŋamba wano Nti nno ki? nti mama amateeka tyajja kukuba tyakola kamuba kino ekisajja kiralu yaani yakuleese wano tamula ofulume omulabye aŋŋambye muli bamala bamukuba muttano bwati ajja kukuba akusontesote ajja kumenya mufumba madamu masa jakobo yaŋŋambye Mbuno ki? mbu bulijja kusonyiwa we, busonyi muyali ayagala ntekiseyo ku geeti tokomangawo bwalira mu ntebe za muganda wange ate gwe mmagi wandi mama oli wano oyasamalira emirimu gyekuwadde emitono. mama emirimu nga nagimaze dda dayiningi yanyiridde dda. nabitegese dda nze mbadde ku muwalabu kati nze buno obuli mundaba temuli mama Kankebere. nze mbadde njoza ebintu nga biringa bya woteeri naye ate buno Mwatu wagitegese. nagitegese Naye kirabika emirimu gye nakuwadde mitono wano. Ngenda kukwongera ku mirimu lw'okuba nti emirimu mitono ky'oba obeera wano ne Jacob muri mu mapensi. mama mirimu nga ki Nga muri mu lugambo. Jangu wano nina okukwongera ku mirimu gy'okola okendeeze ku lwali ologosi. katondo Tawo. obaani oyo alukonkona atamanyi nti enzigi za wano tezikonkono baakadde takalaba alubeereko nze tajja kumanyira owaaye tolukuulamu bino ebyokukula enzigi tebyali tusanyusa okulaba nnyabo eradde nnyo nnyabo siryota nno nnyabo mama tukuyambe muki mbadde njagala owa wano owa wano ennyabo owa wano nga taliiwo kale kanjira mulindako eragira omulindako naye yabadde tannaliiwo kale nnyabo naye oli nnyabo eddoboozi nga liringa lyabasajja munange nakula bubi nafaanana nnyo taata wange wafaanana taata kale ankuleetera endowooza ku kyokulya naye ani gwomanyi ani gwomanyi Chris nze baawo bwafuna omulimu nze nkola ekyo ani gwomanyira Chris lwaki okola ebintu ebyolaba amazima byeweesiize wano waŋŋamba nti mukama wo yakugamba mbu wano tewakyalawo bagenyi kati Chris kyekikwesiisiza ebintu nanti nange kyenkoze ne mbagamba nti nze maama wo oli banzikiriza owa geeti yoza yandizikiriza owajja ati akulabye andabye ne mugamba ndi maama wo Chris onzisa oluganda
ate enkusu eki ekintu maama kyenalabye nti kyekisobola okukkiriza buli muntu yenaka nze ndi maama wooyo kati Chris nkwegayidde kasita ondabye olabye wano wembeera Chris nkwegayidde bamiddayo genda ngende ngebindesa sinabifuna Chris ononye ekisente bukyanga ogenda ndakasidde ebbanga ddene nnyo ndakasidde tugende okomewo omuntu ojjako nodda omuntu tojjako nakumuno nodda Chris omulimu n'akakufuna nkwegayidde nze ndakasidde kati Chris tukole bwetu kole tutya Chris genda genda eka njaku aze ayo mwana wenawe negije mungi ojja kunyakula nawe kati nkoleki aze likayo boss oli bulungi ekoti ndikujja tulina abagenyi tulina omugenyi tusanze okulaba nnyabo Kale ssebo eradde nnyo oli bulungi essebo wangi oyaani ono nze ndi maama we okyazizza maama wo maama azze okundaba abagenyi tobawa byakulya badde yakatuuka ebbanga sidde wama mbadde natuuse naye lwakuba omwana olwo simanyi bwe namukuza ekirungi gwe wamukuza munange nagezaako okumulaga ekituufu abaana bazibu tuzaala buzaazi bibiri naye ekikolo ekirungi kyalina emirimu agimanyi era bwentyo nange maama aviiriddeko wa maama aviiridde laakaayi laakaayi era osanze anaatera okugenda anaatera okugenda okay mufunire ekyokunywa ekirala bw'abanga agenda essebo muwe transport oyo transport taata tweyanzizege si nnyo essebo sente zizo baziwadde gwe sente baziwadde gwe za maama waki maama wo wali wano kali kangende mugambe siri maama we zani za maama wo zani za maama wo zani bwenga wafunga okukola mbagabo mama nga bwafunye sente kati genda ngende ekyandese nkifunye nina ekyandese kati nkwako ekitundu nkweka ekitundu nkugula buguzi nedda nze sibeeko kasente mu nsawo katya nga towerana kasente katya Chris nkwako etaano etaano ejja jako kwerabu tofaayo tugende fune ekyandeese kuvire nkumazeeko ebyo wangi nkuwerekere ogende mberekere maama agenda munange kangende naye kozi wagambye asulawa laakaayi wala nno saawa tuli mu saawa 12 era akayonotuka era amanja kuba mbonaabona obudde bugenda ate wera boda ennaku zino mumange betobiraba maama wa magi wangi mukwano teweraliikirira ennyumba nazimba nnene taata neyaziza kyogenda okukola maama wo oba muteekeno mu kisenge kyabagenyi mukyabagenyi naye yaligenze kubeeka talina bye yaleseeyo lwaki asula mu kyabagenyi ekisenge ekyo kirimu ebitanda bibiri taata ekisenge kyamagikigazi naye taata ogambye mirimawa otwesegana obulamu babukyawo mu mazima beekubya n'emizimu nga temuntu